N'olwaleero omusuubuzi mu Kampala era nga Pulezidenti wa Federation of Uganda Traders Association ekibiina ekigatta abasuubuzi mu ggwanga John Kabanda wamu ne munnamateeka we Kiweewa Ismail babukeerezza nkokola mu kkooti ya Twin Tower mu Kampala okuwulira emisango egimuvunaanwa omugagga Nabukeera Christine. Wabula n'olwaleero omugagga Nabukeera Christine talabiseeko eri kkooti okugikakasa ku misango gy'avunaanwa omusuubuzi John Kabanda. Beera nti ate aloopa nga tajja kiba kiraga ekifaananyi eky'enjawulo. Obola ne Sudiru yennyini bamuloopa mumulaba bulijjo mu kkooti. Kati awo kiba kiraga ekifaananyi ekitali kituufu. Lwaki omuntu abaawaaba ate ye n'atajja ate oluusi ne bamuyita nga leero ne tumuyise. Kkooti n'eremwa n'okuproceedinga because tazze ng'ate yayitiddwa era balayo ne baweebwa ebbaluwa ne bagirisiivinga bulungi yiyo stamp yaabwe kabega tumusiime ne bagirisiivinga bakimanyi leero kati olunaku twonoonye lwa bwereere mu nkuba eno gy'olaba. Ono kigambibwa nti alumiriza omusuubuzi John Kabanda okwonoona erinnya lye ng'akigenderedde. Kubanga nze edduuka lyange lyakera ku makya nirimenyerwa ebintu byonna byonna ne bitwalibwa. Twagala kumanya ani yamenya edduuka n'atwala ebintu amadduuka g'abantu abalala ne gasigala nga go ebintu mu ebiri period. Ono ng'ali wamu ne munnamateeka we kibeewunyisizza nnyo okulaba ng'omuntu eyawaaba omusango tayagala kulabikako eri kkooti kuwaayo obujulizi. Nabukeera gwamuvunaana gwe yali amuwaabidde. Leero tubadde tuzze mu kkooti nga Nabukeera yasaba omusango guno eno okwewozaako kwa Kabanda nti kugobwe ng'ate omuntu yamuwaabira naye ate nga tayagala yeewozeeko. Kati kkooti leero we tuzze twali twawandiika ebbaluwa nga tugamba twagala Nabukeera ajje abeeko by'annyonnyola tumubuuze ebibuuzo yennyonnyole. Ebbaluwa twagisaavinze looya we olunaku olw'ejjo naye tebamuleese. Kabanda aweze okufa n'obutanyagwa okulemera ku mazima eri abeeyita abagagga nga batulugunya abasuubuzi mu Kampala. Ebintu byonna byonna ne bitwalibwa millions and millions of money nga nina amabanja nali musajja anyirira nga ndi w'amaanyi ntunuulira bwe nfaanana naye nga eyanfuula omwavu saakira ku makya ne muvuma eyantwala mu kkooti essaawa eno ate eyali badde avunaanyizibwa. Kati we twogerera essaawa eno tuli mu kkooti nga ffenna tugyesiga nti egenda kusala mazima. Omusango ogutuleese ffe twagala kumanya akagambo frivolous kategeeza ki? Omuntu akugamba nkuwaabidde ate mu ngeri y'emu ate teweewozaako. Kati emikono misibe amagulu agasibye n'omumwa nagwo nti gusibwe. Ife omuntu bw'asalawo okulwanirira eddembe lye n'eri abalala batasobola kwogera tekitegeeza nti omuntu oyo aba asaana kufa. Ne bw'afa alekawo bagiyita batya mu luzungu kanso okulekawo ekintu abantu kwe balabirako legacy. Very good. Omuntu okuleka legacy ffe bye tulwanirira. Nze siina gwe nalinkedde n'envuma siina gwe nanyega kigambo kyonna. Tuli mu kkooti tusaba omuntu eyampaabira ono ajje naye awa obujulizi. Oluvannyuma lw'omuwaabi obutalabikako mu kkooti omusango gwongezeddwayo okutuusa ng'ennaku z'omwezi 14 omwezi ogw'olubereberye omwaka 2026. Maliriza nkowoola abasuubuzi mwenna baaba ng'ennaku z'omwezi 14 ng'ennaku z'omwezi 14 ffenna tukuŋŋaanira wano ku civil division ku Trade Tower mu Kampala 14 nga omukyalo ono addamu ebibuuzo kkooti byegenda okumubuuza. Abasuubuzi mwenna tubasaba bannange mulekeyo emirimu gyonna gye mukola mujje mubeerewo ng'abagagga abefudde banampulirazi bibambi abatuwonyaabonyeza abamu bagenda kulabikako wano mu kkooti nabo nga bagerekeddeko bannaabwe. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Steven Sekamatte, Magala TV agatalinda. Eno ye Magala TV okumanya we kutandikira.